Kiiko olukulu eggwanga kati emyaka giweze 3 omukulu ono akiikirira abantu abaliko obulemu okwetooloola eggwanga lino. Honorable tukwaniriza okubeera nti twegaseeko ku BBS Telefina so okubuuze ku bantu lwedda bakulindiridde olwaleero. Abalungi abatulaba ebuuyi eyo ku TV yaffe eŋŋanzi BBS Telefina eyo eyaffe nsanyusa okuba wano mu studio eno okwogera ku bintu ebirungi ebikwata ku ggwanga lyaffe. Njagala okubakulisa ekiro ate n'okusanyukira nammwe abafunye ebintu ebyessanyu ebyenjawulo ate mu bufu bwe bumu n'okunakuwala nammwe abafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo. Kakibe kirungi kakibe kibi ffe waffe mu busiraamu tugamba nti Mungu bw'aba ageze era tulina okutambula n'okugera kwa Katonda kubanga y'aba ateeseteese enteekateeka eyo. Njagala okukubiriza bannayuganda mwenna gye muli nti tuli ku njegoyego y'okumaliriza okubala abantu. Gavumenti yayongerayo ennaku bambaze ssebo bambaze yayongerayo ennaku era ku lw'Essande omulimu guno ogenda okubeera nti gufundikirwa mu butongole n'olwekyo tokkiriza kubeera nga tebakubala. Abantu bangi babitaddemu ebigambo ebyenjawulo, abamu bagamba obala bino obala biri ogenda kubimpa, tekitegeeza nti bagenda bikuwa bye babala. Nekiyamba gavumenti okumanya bannansi we bayimiridde. Ate results za census teziyamba gavumenti yokka, ziyamba n'abantu n'ebitongole bya nakyewa. Abantu kati nga projects ezo ezijja mu ggwanga okukola ebintu ebyenjawulo ne bamanya nti mu census yatambula twakizuula nti mu kitundu ky'ennamukaaka abantu baayo tebalina mazzi mayonjo. Twakizuula nti mu kitundu ky'Ebugweri abantu tebasula mu nnyumba nnungi. Twakizuula nti abavubuka abasinga obungi tebalina mirimu. Nagenda ne mpulira abavubuka nga bagamba nti ebbula ly'emirimu. Ebbula ly'emirimu lyaffe ababyogera kati bekiba tekiri backed na information eri official ng'eyo eya census. Abantu bano abajja okuyambako tebalina we batandikira, naye senga census etulaga nti mu Uganda abavubuka 16 bokka be balina 16 ku buli 100 bokka be balina emirimu abajja okukola emirimu batandikira okwo. Kati nze ssebo mbadde nnyo mu NGO era mu NGO eyo nga tolina kyokola nga tomaze kulaga statistics ezikwata mu kitundu ekyo kyogenda okukoleramu abantu abalimu bayimiridde batya. Oba oyagala kukola project yonna olina okulaga kati ekifaananyi ekiriwo kye kino, tusuubira bwe tuteekamu kino tusobola okukyusaamu bwe tuti ne bwe tuti, naye ebyo olina okubyogera ng'olina data kw'osinziira okwogera, so oyogeza mumwa. N'olwekyo njagala bakubiriza bannayuganda mwenna gye muli okusingira ddala bannaffe abaliko obulemu ku mibiri gyammwe, mugende mwebale mumanyi ebizibu byaffe. Population egenda etuwa mu kiseera kino abantu abaliko obulemu bayimiridde batya ku bibala ebiriwo kuba ŋŋamba nti muzze mulondola era nange nkimanyi nti muzze mulondola ku nteekateeka eyo. Abantu bano bawera bameka kati mu ggwanga Uganda? Kakati okusinziira ku kunoonyereza okubadde kugenda mu maaso era naye nakwo okutali official, njagala nteekawo disclaimer eyo, ebitundu 12 ku buli 100 biraga nti abantu abo baba baliko obulemu. Naye ffe tulowooza nti omuwendo ogwo guyinza okuba ogutali mutuufu olw'ensonga waliwo obulemu obulekwayo, waliwo invisible disability omuntu gy'atasobola kumanya naye ng'ate ebeerawo. Katutwala ekyokulabirako, omuntu asobola okubeera awo ng'alina epilepsy. Epilepsy kimu ku bulemu, ensimbu kimu ku bulemu, naye nga bw'osanga tennankuba tosobola kumanya nti nkola ki ngiina, naye obwo obulemu obufaanana bwe butyo babuleka. Kati nga mental health, omuntu abeera awo nga wayitawo akaseera katono n'atabukamu, ne wayitawo essaawa n'akomawo. Kati omuntu bw'atyo omusanga awo ng'atambula ng'ali mu budde obwo obutuufu,
tosobola kumanya nti aliko obulemu. So mu nkola eno eya invisible disability abali mu layini eyo tosobola okumanya obulemu obwo bwonna ne tubujjayo. Kakati challenge gye tulina ng'abaliko obulemu nti data omutuufu akwata ku bantu abaliko obulemu mutono. Kale kyova olaba nti nomwe mwagala obba pulaningira temulina kye musobola kupulaninga. Kitegeeza nti waliwo okusomozebwa kikwe muyiseemu oba gwe kwoyiseemu mu nteekateeka eno ebaddewo ey'okubalibwa kubeera nti abantu bano bamanyibwa oba mu data center ya gavumenti. Okusomozebwa kunene nnyo kubanga okusookera ddala abakulu bagenda ne bafulumya foomu eno census form naye ng'ensonga ezisobola okujjayo amawulire agakwata ku bantu abaliko obulemu mu Uganda nga teziriimu. Kati nga tuyita mu kitongole kyaffe ekya NUDIP ekya National Union of the Disabled Persons of Uganda ne tutandika okwengeejinga UBOS okulaba nti kweshoni eno gye bagenda okufulumya tugiteekamu amaanyi okusokoolayo obulemu bwonna nga bwe mbadde nkunnyonnyola nti obulemu buno n'okulaba nti abo abaliko obulemu bo batwalira batya, bameka ku baliko obulemu abayina emirimu, bameka ku baliko obulemu abasomye, bameka ku baliko obulemu abaana. Kati ne tulaba nga kweshoni eyo tugiteekamu ebyo bye tulowooza ne bakkiriza ne tukola meetings ez'enjawulo eventually bwe bafulumya era kweshoniya era ne tulaba nga waliwo ebintu ebibuzeemu. Kati ffe ng'ababaka ba parliament nga tuyambibwako ekitongole ekya Westminster ne tuddamu ne tuyita ba stakeholders ab'enjawulo ne tuyita n'aba UBOS ne tutuula mu kizimba awo ku Sheraton ne tukwata kimu ku kimu, kibuuzo ku kibuuzo, kino ekibuuzo w'okibuuza ensonga z'abaliko obulemu kizijjayo, kino kizijjayo, kino tekizijjaayo. Kati ne tukubaganaawo empawa paka etwakkiriziganya. Era njagala okugamba nti kweshoni yakati etambula bulungi. Kitegeeza waliwo okukola ennongoosa mweri eyakozesebwa mu mwaka gwa 2014 n'eno. Emirundi ewaayo ejjayo ekifaananyi ekirungi. Okusomoozebwa kwe tulina kati kwe kusomoozwa kw'abano ba enumerators ababala abagenda kubanga akafaananyi omubazi ono azze eri omuntu atawulira kyokka atamanyi sign language n'enteekateeka eno kiba ekyo kimu ku kintu kye nalwanirira kuba sisuubira data oyo n'okuwanyisiganya ebigambo n'abantu ba UBOS mu folas ez'enjawulo. N'omundi ogwasembayo baali bazze mu parliament ne mbagamba nti nensaba chairman tebabaako kye boogera. Baali bazze mu komiti yange kwentuula eya finance nga baagala okusaba baleese bajeti yaabwe ey'omwaka ogujja. Ne ngamba chairman wange tetwentertaininga ensonga zaabwe okuleka nga bamaze otutukakasa nti okusaba kwaffe ke twabasaba okw'okuteekawo ba sign language interpreter at least babiri ku buli district nga weebali, kubanga nga bw'oyogedde ojja kujja mu maka osanga omuntu nga tawulira eri amaka ng'omukyala muzibe ng'omukyala tawulira n'omwami tawulira n'abaana abasatu abasooka tebawulira nga bali awo naye nga bo ba language yaabwe ya sign language. Kakati g'onojja okwagala okubabala nga toleese mutafuta wa sign language kitegeeza togenda kubajjamu kintu n'ekimu naye nga tebakitegeera bawoza ssente ate ssente tetulina. Kitegeeza ne mbagamba lino ddembe lya buntu ate nga by the way okusinziira ku statistics yaffe gwe tulina mwoyo bwino gwendowooza nti era naye si ye mutuufu kisingawo etulaga nti abantu 1,110,000 mu Uganda balina obuzibu obw'obutawulira. Kakati bw'oba oyagala okubala abantu n'oleka 1,110,000 nga togibaze oba tolina kyokoze eki kyobaze. Ne mbagamba nti tuteekwa buteekwa okugenda n'ekyo kye twakkiriziganyako kubanga twali mu lukiiko olwo lwekugambye olwafandingibwa Westminster ng'ababaka ba parliament abaliko obulemu ffenna twaliyo then ne tuyita ne ba stakeholders twakkiriziganya nti buli district tuteekeko sign language. Abantu bano boyogerako kyemwakanyako n'abakulu mu gavumenti kyateekebwa mu nkola bateekebwawo eventually bamaane kuba nti nkugambe naye mblokinga budget yaabwe ne mbagamba muleme kwekwasa bya ssente kubanga this is a human right issue.
naye mbagamba nti newankubadde tewali ssente mugenda kulukuluutinga ba enumerators buli kyalo mwe muddire buddizi mu ba enumerator be mulukuluutinga ku district katugeze ey'olwengo muteekemu abaliko ba sign language interpreter babiri mubawe assignment endala oba supervisor oba ki ng'osobola omukubira akasimu n'omugawo waaye ddukako wano emabega wa Bulange waliwo family etawulira obabuuze oteekeko babiri mu district y'e Kalenga mu Karamoja abo babeere nga wewabaawo ekizibu basobola oteekeko babiri ekisolo eventually ne bakikkiriza era kyemmanyi omulimu ogwo gutambudde bulungi kuba tegutambudde bulungi abatuwuliriza abaliko obulemu n'abo ababaagaliza ababaliraanye mutukubire ku busimu bwaffe tusobole okubeera nga tulondoola ensonga eyo tetwagala kuleka muntu yenna aliko obulemu nga tabaliddwa. Okay, tuyinza okugendako katono nnyo mu biki bye mukozeewo mmwe ng'abakiikirira abantu abaliko obulemu mu nsonga z'okutaasa abantu bano nga musinziira mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Ddala eddoboozi ly'abantu abaliko obulemu lisobodde okusitulibwa nga musinziira mu ssetteeserezo emyaka oli myaka ndowooza kati 3 ng'okiikirira abantu bano. Ndowooza lisobodde kubanga tewaliwo nsonga ereetebwa ne tutateekamu elementi ya disability. Olumu tuyinza obutagiteekeramu ku fulo naye nga twaginyigidde mu komiti gweobeera ku palamenti etera okulaba ensonga yonna yonna n'eggulo bw'oba ojjukira wabaddewo walabye olutalo lwe nataddewo mu Kosase nga ngamba aba public service okuwongera amaanyi mu abantu abaliko emiremu abaliko obulemu emirimu era wawulidde nga njogera incident eri gye batugambye eyabeerawo mu Ministry of Gender nti abantu omukyala bafuna omukyala atawulira ne Public Service Commission ne muyisa mu interview yasaba ne bamushortlistinga n'agenda mu interview n'ayita interview ne bamudeployinga mu Ministry of Gender ate Ministry of Gender nesooka negamba kakati ffe ng'aba ministry tetulina sign language interpreter ate omuntu gwe mutusindikidde ate ayagala sign language interpreter tetujja musobola naye olutalo ne lubeerawo ne bukola ki kati mpulira nti ensonga eyo ekwatiddwako kannabwala era ministry etaddewo eri mu process emala eteekawo sign language interpreter mu salary structure yaabwe ya ministry. Kino tubadde tukyogera buli lunaku nti buli ministry buli department buli agency ya government mu bakozi baayo eteekeyo omukozi amanyi sign language interpreter amanyi sign language interpretation kisobole okuyamba omuntu n'owataba mukozi waayo bwe ngenda mu ministry ya foreign affairs nina kyenjagala nga omuntu atawulira nembeera nga sisobola kuwuliziganya nabaayo oba totyobodde eddembe lyange kati ebintu ebyo tubadde tubyogera. Ekyokubiri kyembadde ngambagamba era kyenagambye PS wa public service nti newankubadde twagala buli ministry ebeere ne sign language interpreter oba agency oba department ya government ekyo tekirobeera kuwona omuntu mulimo kubanga bannaffe abo batawulira babeera ne ba interpreter baabwe personal kati asobola okuba nga atandika okukola nga we mumaliriza eri process ey'okumuteeka mu structure kakati ekyo ekintu wekiba ministry tennakitandika sebo neewaddeyo ekyo nja kifiirako okulaba nga eddembe ly'abantu abaliko obulemu ligobererwa kubanga omuntu oyo omu wagobwa kitegeeza president gyoba otaddewo naye banaafuna omulala ne bamuteeka mu Ministry of Health nga naye egamba bwekyo banaafuna blind ne bamuteeka mu internal affair nga internal affair egamba tetulina braille machine bwe banamutwala mu local government ngegamba ate tulina computer eyogera kakati tetusobola kukikkiriza era kyova olaba olunaku lweggulo nabadde mukambwe okukira omususa kubanga ndabira ddala nga ekyo sisobola kukireka kuyitawo naye ekyo kimu emirimu tugirwanira okimanyi bulungi nti ndikooda pepa okundabye kayitemu ebaddeko ndowooza almost emyezi nga 3 bazze bagyongezaayo kiki buzibu buvaawo na myezi 3 tegiwera gulinga mwezi gumu ndowooza ne weeks 2 naye ensonga 2 ensonga esooka basooka ayitemu eyo kansooka mbuulira abatuwuliriza eyagala gavumenti eteeke mu nkola etteeka eriteekawo kwota oba percentage ku buli mirimu egigabwa mu gavumenti
ne mu public service ne mu private sector abantu abaliko obulemu emirimu gye balina okukola gamba nga mu ministry bwaba balimu abakozi 100 abaliko obulemu twagala tumanye nti oba 5 ku buli 100 bateeka okuba baliko obulemu nga zonna oba mu recruiting wa oba mu district ki twagala okulaba nga buli local government mukuliko abantu abaliko obulemu abakola oba 3 oba 2 ekyo minister wanaaba akola regulation okuleeta quota ajja kukituteekeramu kati ekyo olwo lutalo lwendiko kati lwenwana era berudi kweyo order paper kyoyogera urging government okuteekawo enkola eyo kubanga mu amateeka twagalwanirira ne gayita gagamba nti mu gavumenti eneewanga abantu abaliko obulemu emirimu buli webawa emirimu mubeemu abaliko obulemu kubanga basomye gavumenti eno esomesezza abantu abaliko obulemu ku university okuva kati myaka nga 2 buli mwaka abantu 62 gavumenti ebadde ebaweerera mu university ez'enjawulo ne bagraduatinga ate nga mulimu n'abalala abatasomedde ku gavumenti nga baliko obulemu naye bafuluma bakolerawa kati twagala gavumenti ebeere nga ebawa emirimu mwebiri mu mateeka twaliisa naye etteeka libadde teriteekwanga mu nkola kubanga tewaliiwo regulations ezigenda okugaidinga abagaba emirimu kati kyekiri ku order paper naye okuddayo ku kiri nti emaze emyezi 2 gyoyogedde naye tegiwera mingi ebizibu 2 ebyajja twali twakagiteeka ku order paper ne wajjawo agency ya rationalization okugatta ebitongole bya gavumenti okendeeza esente nyingi ezibadde zigenda mu bakozi speaker n'agamba nti ekintu kino olwokuba kirina okutambula ne budget egenda okuyisibwa mu gw'omukaaga tusooke tukiwe priority ate nga agency ezo zaali nyingi nnyo ekyokubiri nga tulina okuwa priority budget kubanga ebintu ebyo birina deadline budget buli komiti nejja neewaayo alaba nga kumpi nga tubeera mu parliament paka kiro kakati ekyo wekyaggwa kiba kinaatera okuggwako awo ate nze mu parliament n'ensindika mu lukiiko kati olunaku lwe nalina ogireeta nembeera nga siriibwo nensaba omulala agipresentinge speaker n'agamba nti eno ensongayo gwe wagireeta obudde bukyaliwo n'okomawo tujja kolaki tujja giteeka tetugenda gijja ku order paper ejja kubeerako era bwe tuddamu okutuula eyo ensonga egenda kubeera ng'emulunguddwa ng'ewedde ekyo kyemirimu tubeere nga tukyadressinze tulina ekizibu ekirala kye tubadde nakyo ku byenjigiriza performance y'abaliko obulemu mu primary ne secondary era ensonga eyo nayo tugikwasizza maanyi kati ba special needs teacher bagenda kubeera nga beeyongerwa policy yawedde tusigadde kuteeka mu nkola n'ebirala bingi olw'obufunda bw'obudde nyiza obutabusobola bimala ekya PDM okimanyi nti twalwana nti ku buli miliyoni 10 ezigenda kumiruka emiliyoni 10 zibeere mu bantu abaliko obulemu abantu abaliko obulemu abali kumuluka bwe bafuna miliyoni 10 buli mwaka ekyo ffe tuba tulina gye tutuuse tulina esente ezaffe eza special grant emiliyoni biliyoni 16 newankubadde zirimu okusoomoozebwa okwenjawulo bunaku tulwana bulwanyi okulaba nga zisigala mu budget kati ezo zonna emiliyoni 16 baziwa abantu abaliko obulemu abali wakati okuva ku 5 okutuuka ku 5-6 ne beekolamu ka gurupu bwe beekolamu ka gurupu ne tubawa emiliyoni 5 buli gurupu ey'abantu 5 ne tubawa emiliyoni 5 ezo weeziri era mbakubiriza bazisabe ebbanga lyonna kale tugenda kumulamu katono tukyaline omubaka Mpendi Bumaali akiikirira abantu abaliko obulemu mu lukiiko olukulu lw'eggwanga y'omu ku batuula ku bukiiko obw'enkizo era tugenda kubeera tukomawo n'ebigenda mu maaso mu lukiiko olukulu lw'eggwanga tumulamu katono tukomawo